mu spiritual realm, mu bw'omwoyo tewali muntu gw'osisinkana mu butanwa. Buli muntu gw'osisinkana mu butanwa oba buli muntu gw'osisinkana mu bw'omwoyo wabeerawo ensonga lwaki omusisinkanye. Oteekwa okwebuuza, lwaki ndi mu mbeera eno? Lwaki nsisinkanye omuntu ono? Lwaki kino kintuuseeko? Bannange, ebigambo bino bigenda kukola amakulu nga wayise ekiseera. Ffe tetuli bantu buntu, physical people. We are spiritual beings. Ffe tuli myoyo. Olwaleero olaba omubiri gwogera, naye guno omubiri gwolaba ogwogera si yenze. Eddoboozi lino yenze. Tosobola kundaba, tosobola kunkwatako, ate tosobola kuntuukako. Tomanyi na bwenfaanana. Kino ekifaananyi kigezaako bugezi okukuwa bwenfaanana, naye nze toyinza kumanya bwenfaanana. Kati oteekwa okumanya lwaki onsisinkanye. Lwaki mu kiseera kino mu vidiyo zonna eziri ku YouTube eno ku ssaawa zino gy'olaba. Bw'obanga tosobola kwebuuza kintu ekyo, obulamu bwo oligenda kubeera mu bulamu obuli average mu nsi, togenda kugasa. Naye bw'oba oyagala okugasa mu nsi, oteekwa okumanya nti byonna by'oyitamu obiyitamu olw'ensonga. Bye tuyitamu bitulabula, bye tuyitamu bitubulira ebintu bingi. Be tusisinkana batulabula, tubayigirako ebintu bingi, tubafunako ebintu bingi, tubayigako ebintu bingi. Ojja kukikkiriza nti awo wootudde singa tebadde embeera gye wakuliramu, singa toliiwo. Bw'onootwala ekiseera ne weefumiitiriza ojja kukitegeera nti singa tebabadde bantu be wasisinkana, singa toli awo wooli. Oyinza okuba wasisinkana omuntu nga wakulira ku step mother, n'akuyisa bubi, n'akkola ebizibu byonna mu nsi. Naye mu kukuyisa obubi okwo, mu bizibu ebyo byonna bye wayitamu, bye byakubumba ne bikuwa endowooza gy'olina olwaleero era ekusobozesezza okubeera ekyo ky'oli. Era bw'oyiga faith, oyiga okutikkula emigugu ku bantu b'ogiteekako. Bwe nsanga omuntu n'annwanyisa, manya nti oyo ateekeddwa okubeerawo annwanyise. Wabula nze simuteekako na maanyi, neebuuza lwaki akikola? Katonda kikyayagala njige, kikyayagala mmanye. Somo kiri enteekwa okujja wano, either ndiwa abalala oba ndikozese mu bulamu bwange linyamba okuvvuunuka embeera endala gye ngenda okuyitamu oba gye mba mpitamu. Buli lwe nsisinkana embeera eyimirira mu maaso gange neebuuza lwaki embeera eneze? Embeera eno eŋŋamba ki era enjagaza ki? Oteekwa okutuula wansi osiriikirire, otuusa otya awo? Ovaawa? Famire yammwe etuuse etya okubanga yalina ssente ne ziggwaawo? Mutuuse mutya okubanga mwalina ettaka olwaleero n'obanga ne poloti togirina, ng'ebintu byonna bye mwalina ewammwe byaggwaawo? Otuuse otya okuba ng'obonyeebonye ebbanga ddene naye ate otuuse otya okubanga oli awo w'oli? Kankubuulire nno mmwe abafunye ku ssente mujja ne mulowooza nti abatalina ssente tebalina magezi. Mmwe abalinako we mutuuse mujja ne mulowooza nti abatannatuuka we muli tebategeera. Kino kankiyise wano nkubuulire ggwe ssebo bannyabo, toli wa kitalo ate tolowooza nti ggwe otegeera nnyo kubanga oli ekyo ky'oli. Naawe Katonda akuwadde buwe mukisa. Entuuko weesanga bwesanze nga ggwe by'okoze bikuyisizzaawo ne bikutuusaawo. Ntera okusanga abantu bangi ne balowooza nti olw'okuba balina we bali, abatali we bali tebategeera. Nkusaasidde. Kubanga ebyo by'okoze n'osobola okutuuka w'oli, waliwo abalala ababikoze naye tebasobodde kutuuka w'oli. Ebyo by'osomye n'ofaanana ekyo ky'oli, waliwo abalala bangi ababisomye naye ng'ate tebafaanana ekyo ky'oli.
agamawanga g'otuuseemu n'osobola okukola ssente ezo z'ofunye waliwo bangi abagatuuseemu nakati bagalimu naye tebasobodde kukola ekyo ky'olina. Tolowooza nti ggwe oli wa kitalo. Katonda akuwadde omukisa, oba oli mukkiriza oba toli mukkiriza. Katonda akuwadde ekisa, gwe by'okoze ne biba n'amakulu. Okwogera bino bye njogera waliwo abantu bangi ababyogera ne bayinza okuba nga tebabawuliriza nga bwe batuwuliriza. Si ffe ba kitalo, Katonda atutaddeko ekisa ky'omwoyo we ayogerera mu bigambo bino ne bisobola okwogera eri omwoyo gwe. Siri wa kitalo. Kyova olaba nti bw'otandika okwegulumiza n'okwefuula ow'ekitalo, Katonda takola binene, akuggyako omwoyo we n'akulekera omutwe gwo n'ebigambo byo, n'otandika okubyogera nga tokyalina makulu mu bulamu bw'abo be walinamu amakulu. Entuuko ffenna tutuusa we tuli, kyokka entuuko eri spiritual, eri mu spiritual realm, naye naffe tulina obuvunaanyizibwa mu ntuuko. Ffe abali mu physical realm nange nina obuvunaanyizibwa. Nsobola okufuna ekyokukola n'endagirwa ekyokukola, naye nsobola okugaana okukikola. Entuuko nenjiyimiriramu nze kennyini olw'okugaana okufuna amagezi ge mbadde nteekwa okujja mu mbeera eyo. Entuuko nenjiyimiriramu nze kennyini olw'okulemererwa okuyiga bwe nkolagana n'omuntu omulala abadde ateekwa okunnyongera ku ddaala eddala n'envuluga muvuluge. Olw'okugaana okukkakkana mu biseera we nalina okukkakkanira nsobole okutwala kye njagala. Entuuko nenjiyimiriramu olw'okulemererwa okugumiikiriza olw'obuzito bw'embeera ne neesanga nga gye nali nnina okutuuka nze kennyini nayimirira mu kkubo olw'okuba saagumiikiriza. Olina obuvunaanyizibwa mu ntuuko y'obulamu bwo. Olina ky'oteekeddwa okukola. Naye tosinziira gy'oli ne weeyita wa kitalo olw'okuba okozeemu ku ssente n'ofunamu ku busente. Ssente empappula, ate nkukakasa ne bw'ogula ettaka n'ozimba ebizimbe n'okola ebintu byonna tolina garanti nti bw'onoofa abaana bo bajja kubyeyagaliramu. Ekyo tokirinaako garanti. Okukola tukola ne tutegeka naye tetulina garanti nti bye tukoze abaana baffe ne bazzukulu baffe bigenda kubagasa. Ekyo kye bayita fate. Ne bw'obikola nga tebifunye mukisa gwe, oluvannyuma lwo byonna asobola okubinona ebintu bye n'abizzaayo. Ng'obikoze nga gwe wabikola n'ozimba obugagga ne bubeerawo, gwe kennyini n'otandika okubutunda okutuusa lw'oddayo ku zero nga bwe wali. Njagala kuyita mu puroguramu eno nkibategeeze mmwe, eno ensi tetugirinaako buyinza, abagirinako obuyinza balala. Eno ensi ya Katonda n'emyoyo gye ne bamalayika be. Ffe abantu tetulina buyinza ku nsi eno, tukozesebwa bukozese. In fact kankiise wano nkibagambe, ffe abantu abali mu physical realm we are just used. Ffe tukozesebwa bukozesebwa Katonda n'ensi y'emyoyo Katonda gy'akulembera, tukozesebwa bukozesebwa okutuukiriza wiili ye ku nsi. That's all. That is fate. Kyova olaba tolwanagananga nnyo na mbeera ng'ekusindiikiriza. Era kyova olaba bagamba nti go by the winds. Simply make sure you don't break. Embuyaga bw'ebedde eno towakanya mbuyaga. Bw'oba oyagala ogiwakanya, kutama bukutamya embuyaga eyitewo. Bw'otookutama embuyaga egenda kukumenyaamenya. Ekyo kye bayita fate. So mu mbeera zonna ze tuyitamu ne we tutuusa okutuuka wano tegabadde maanyi gaffe. Newankubadde tulina obuvunaanyizibwa mu physical realm nti nteekwa okutuula wano, naye ne byenjogera sibirinaako control. Ebirowoozo bijja buzzi mu nze ne mbyogera gy'oli. Kibeera eri ggwe okubitegeera obiggemu amakulu oba okubisuula obirekaawo. Kye bayita fate. Nze omulimu gwange butawakanya mbeera, kukkiriza mbeera, nkolere mu mbeera nsobole okutuukiriza ekyo kye nteekwa okutuukiriza. Njagala okukutegeeza
waliwo ensonga lwaki oyita mu mbeera eyo gy'oyitamu. Waliwo ensonga lwaki osisinkanya abantu ne bakufrustratinga ne bakudisappointinga. Waliwo ensonga lwaki mu kiseera kino toli Uganda, oli mu America, oli Canada, oli Buwarabu. Waliwo ensonga lwaki mu kiseera kino oyita mu kizibu ky'oyitamu. Oteekwa okutuula wansi weebuuze, lwaki mpita mu kino? Kino kizze kitya? Ddayo, Steve Jobs yakiyita connecting the dots. Ddayo emabega. Emmotoka eyinza okugwawo netta abantu 10. Ffe mu physical realm tugamba nti wabaddewo accident ezze netta abantu. Naye abali mu spiritual realm bo bakugamba nti accident yabadde eteekwa okubeerawo. Nga bw'oconnectinga dots nga Steve Jobs bwe yagamba nti connecting the dots, bw'oddayo emabega ng'oconnectinga dots otandika okutegeera lwaki ebintu bibadde birina okuba nga we biri. Olwaleero bwe nkuba torch n'enzirayo emabega, ntandika okumanya lwaki nakulanga bwe nakula, lwaki nayita mu bye nayitamu, lwaki mpise mu bye mpiseemu, lwaki nkoze bino byonna bye nzize nkola. Twatandika okusomesa mu mwaka gwa 2009 ku radio. Twali ku radio Akaboozi ne Simon Njala. Kyokka okuva olwo 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Emyaka egyo gyonna nga tusomesa. Emyaka 15, 16 nga tusomesa ku CBS, ku BBS, ku mitimbagano. Woogendedde ggwe okundaba nga wayise emyaka 16 bukyanga ntandika. Kyokka egyo emyaka 16 nali neezuula mu 2005. Nentandika okukola kye nalina okukola kiwulirwa ensi mu 2009. Waayita emyaka 4 nga neezudde nsobole okutandika ekyo kye ntandika okukola. Seewuunya lwaki nsomedde gye nsomedde. Seewuunya lwaki nkuze nga bwe nakula. Kubanga byonna ngenza okuddayo emabega nga byali biteekeddwa okubaawo nze okusobola okubeera kino kye ndi. Ekyo kye bayita entuuko. Tujja kugenda mu maaso nga tugigaziya nga twogera ku bintu eby'enjawulo. Naye njagala omanye nti buli ky'oyitamu oteekeddwa okukiyitamu. Era oteekwa buteekwa kwebuuza nti kino ekyempitamu kiŋŋamba ki? Oli yawandiika n'agamba nti every problem is a question that is trying to ask itself. In every question there is an answer that is trying to reveal itself. In every answer there is an action that wants to be done, and in every action there is a new way of life that wants to be born. Mu kizibu mulimu ekibuuzo ekyebuuza. Mu kibuuzo ekyebuuza mulimu ekyokuddamu ekyagala okuzuulwa. Ekyokuddamu ekyo kirimu ekikolwa ekyagala okukolwa. Ekikolwa ekyo mwekwesemu obulamu bupya obwagala okuzaalibwa. Ekitegeeza ekizibu si kizibu. Ekizibu bulamu bupya obwagala okuzaalibwa. Ekizibu ntuuko. Naye entuuko eyo eyogera ki? Weekuumire ku mukutu guno ManyaKyoliExtra. Nziramu okujjukiza ennaku z'omwezi 2 tuli ku Pop Paul mu Inspiration Night. Tugenda kubeera n'Oweekitiibwa Gasita Lulentake ng'atubuulira obulamu bwe bwe yazimba okuva gye yatandikira okutuusa waali. Tujja kubeerawo okutandika essaawa 10 paka essaawa 3 okuyingira shillings emitwalo 5 gyokka. N'ebitabo naawe osobola bijja kubeerawo, amaanyi g'obuntu, t-shirts n'ebintu ebirala bingi. Tujja kubeera ku Pop Paul, nkuyita obeereyo. Osobola okutusindikira obubaka ku namba zaffe eziri ku screen awo. Ate twagala okwebaza bannaffe abayimiridde kaakano abatandise okwagala okuyambako programu eno ebeerewo. Crest Natural Health, Dr. Lutwama George basangibwa ali ku Gayaza Road. Bw'oba oyina omuntu omukulu nga ayina prostrate ate kasitoweza emyaka 4 ng'oli musajja, genda kasitoweza emyaka 4
genda bakebere prostrate yo eri mbuga ziiki. Buli kiseera luvannyuma lwa myezi 6 omusajja kasitoweza emyaka 4 n'emyaka 45 okugenda waggulu oteekwa okuba ng'okebera prostrate. Dr. Rama George ono akugukidde India mu ddagala ly'ekinnansi ery'abayindi. Genda ku Gaza Road, Crest Natural Health, bakujjanjabe, bakukebere n'enteekateeka endala nnyingi bazikubuulire. Waliwo baganda baffe bano aba Andrew Technical Services, bo bambi abavubuka abo bali mu by'amasannyalaze, mubawagire, mubawe emirimu, beesigwa, babakolera emirimu gyammwe. Mugobere ku channel eno, subscribe, beera ng'ogoberera, tubeere ffenna tusinkane mu programu eddako. Ssaabasajja Kabaka awangaale.